Bobi Wine is my president. Yeah. Unless you kill me, I will say that forever and ever and ever. Nga bamuyingizaawo wali ku kooti e Kawempe oba e Kanyanya mwana mulenzi amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro ayingiddewo ng'awanise emikono mu bbanga wabula ng'abasajja bagitaddeko dda obunyogoga era atuuse ayogera ebigambo ebibadde bitegeeza nti okuggyako nga munzise bussi Bobi Wine ye pulezidenti wange era alibeera pulezidenti wange ebbanga lyonna okwica ebigambo bino Waiswa Mufumbiro bye bamuleese ayogera bibadde bina kye bisignifyinga oba akabonero ke biraga akabonero tugenda kubanga tukatunulako mu maaso awo olw'ensonga nti tubadde bamukisanga ali bwengo olw'ensonga nti Waiswa Mufumbiro ye kennyini mwene alina wayogeredde ku nsonga n'engeri abasajja gye bamuyisizaamu wabula ky'olina okumanya mukwano gwange ebintu tebyabadde byangu Waiswa Mufumbiro olunaku olumu lwamaze ng'abasajja bamulina agamba nti embeera teyamubeeredde nnyangu n'akamu wabula ate olina okujjukira nti sinti ke baabadde bamulina baalekeddaawo kubanga bamulina olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa Septemba omwaka 2025 esitoori eno ngikoze essaawa 7 n'ekitundu ez'omutuntu nga wakayita eddakiika nga 23 wabadde wakayita eddakiika 3 nga kye bajje baleete Waiswa Mufumbiro wabula si gwe baleese yeka ne Sauda Madaada gwe nabagambye olunaku olw'ejjo nti abasajja bamusanze busi yaawo naye aleeteddwa kansooke nkulage embeera eri ku kooti omukulu Joel Ssenyonyi akuba bukubirire okulaba nti at least bano bo baweebwa bail wabula byonna bibuuzo by'amaanyi ku kiki ekigenda okuhapeninga mu ddakiika ntono okuva kati When you live in a state, the prison guard is worried about taking his No, you're not fat, yembeera ebadde nzibuzibu omukulu leader of opposition Joel Ssenyonyi ng'akola bukubirire okulaba nti bateekateeka engeri gye bagenda okwaŋŋangamu omusango oguleesezza Alex Waiswa Mufumbiro wali ku Kawempe Magistrates Court e Kanyanya wabula mukwano gwange tubadde tukyali ku bya Waiswa Mufumbiro nga mwana muwala amanyiddwa nga Sauda Madaada nabagambye ekiro wano ku YouTube channel ya AGALIWO nti abasajja baabadde bamulidde era nga baabadde bamugombyemu obwala ku booda ya Uganda Sauda Madaada tubadde mu kaseero kano nga Alex Waiswa Mufumbiro ateekebwayo nga ne Sauda Madaada mu kaseero akookubiri akasibibwamu abakyala nga naye waali awo mukazi wattu Sauda Madaada mu kooti oba mu Kaduukulu ka kooti mwateereddwa mulimu era abakyala abalala baasibiddwa ku misango emirala wabula ono omusango ogumuleesezza kigambibwa nti gwandibanga still gwekuusa ku musango oguleesezza Alex Waiswa Mufumbiro wabula Sauda Madaada abadde azzaamu essuubi nga womutunuulira tali mu maziga tali mu nnaku wabula agezaako okubeera nti ateekako ka smile Alex Waiswa Mufumbiro obwedda agezaako okusmile nga wabula ng'ate bw'atuuka naye n'abirowoozaamu nakakasa bukakasa nti mukwano gwange ekkomera lirabikanga lisembedde oba lyatandise dda okubanga musajja wa Katonda limunyiga olw'embeera esubirwa eri makomera ga Uganda nga bwe mubagamanyi embeera si nnungi n'akamu Alex Waiswa Mufumbiro bwe tufunyeko omukisa ogumuwuliza n'okubaako byannyonnyola bino nno byannyonnyola ku misango egyamukwasiza n'okubeera nti essaawa zino ali wano in fact ayogera na ku byonna ebyabaddewo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero wakati ng'ali mu mikono gy'obusajja soka owulize Alex Waiswa Mufumbiro nga nnyonnyola ku byonna ebigenda mu maaso. Yeah, I am being charged for
offenses I didn't commit. I'm being told I was on a parade that I did not see, that I was not present. And it is all political persecution because last night they were convincing me to stop supporting Bobi Wine. And I told them that is out of my order. And I also want to tell the country that my arrest was precipitated, facilitated by Kabaziruka Michael, the person I'm contesting against. He works for security, he's a security operative, and he's aware of whatever is happening to me. Michael Kabaziruka. Ambo bya Alex Waiswa Mufumbiro abyogedde mu lulimi lufuutifuuti tugenda kubanga tubiyita mu mpola ate nga bwe nnyongera okusiigira tooki oba okukubira tooki ku byonna ebiri mu kugenda maaso ku kooti eddakiika eno. Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti ensonga eyamukwasiza oyo nno ye Sauda Madaada ngenda kubanga mbakulaga babatadde mu buduukulu buli wamu bwe buti. Zahara Luyirika mulabyeka ze n'abuuza ku Alex Waiswa Mufumbiro bw'amaze n'adda wali n'abuuza ne ku Sauda Madaada. Akabonero akayinza okuba nti kongera okuzzaamu essuubi eri abawagizi ba NUP n'abo abawulira nti bandyetaaze Sauda Madaada okusigala ng'ayimiridde wali oba ng'ayimiridde wamu ne NUP. Olengera Sauda Madaada omulengera awo. Zahara Luyirika asose n'abuuza ku Alex Waiswa Mufumbiro then nasala nadda wali ye wali Sauda Madaada era babadde boogerezeganyaamu ko nga bw'osobola okuba nti olaba mu katambi awo Alex Waiswa Mufumbiro ng'ali saidi eno Sauda Madaada ng'ali wali era Sauda oluwulidde nti Zahara aze Sauda n'avaayo ne boogerezeganyaamu ko one time. Ojja kujjukira nti Zahara Luyirika ono Sauda Madaada abadde nnyo ku kidoo kye era ng'amulwanidde nnyo entalo naddala eza kadi mu NUP wali. Kale tuddeyo ewa Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro akikakasizza ebitundu 10 ku kinne waakyo ti ensonga emusibya abasajja baabimubuulidde ekiro bamugambye nti pareedi eyo yali ku NUP y'ensonga eyamukwasizza era eyamuleesezza okuba nti bamuleese mu kooti. Kati Alex Waiswa Mufumbiro annyonnyola nti amazima wadde abasajja bali mu kugamba nti kooti yemusibizza agamba nti amazima teyaliiwo si kooti paredi. Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti teyaliiwo ku lunaku paredi eyo lwe yakolebwa cause agambye he wasn't present. Wabula Alex Waiswa Mufumbiro ayina kyayogedde ekyennyamiza era ekitiisa. Agambye nti bwe yabaddeyo abasajja baamunyizeenyize ne bamugamba alekeraawo era bakuyita kusekerera badde bamusendasenda ne bamugamba nti Alex Waiswa Mufumbiro lekeraawo okuwagira Bobi Wine. Kati ye statement eri gye twatandise nayo video. Alex Waiswa Mufumbiro bw'atuuka agamba nti nze mpagira president wange Bobi Wine era ye president wange okujjako mujja kunzita busi. Bye bigambo bye wawulidde Alex Waiswa Mufumbiro ayogera kati wanannyonnyodde ekituufu agambye nti abasajja babadde bansendasenda nga baagala ndekeraawo okuwagira Kyagulanyi ndekeraawo kubanga mutwala nga president wange wabula ekyo tekijja kusoboka. Akokusatu Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti omuntu eyamusibisizza mumanyi era ensonga lwaki ali mu Kaduukulu kano essaawa zino agamba nti omukulu Michael Kabaziguruka nti ye yamusibisizza olw'ensonga ye opponent we side z'ennakaweeyo. Kati Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti abasajja bali mu kubeera nga balina ke banzannya. Amazima gali nti just omusajja akolagana n'obusajja okusobola okuba nti bunteekayo. So agamba nti Michael Kabaziguruka ye yamusibisiza. Abatamanyi Michael Kabaziguruka yaliko omukulembeze nakaweeyo era bwe muba mujjukira bulungi omukulu oyo Michael Kabaziguruka ye yali mu musango ogwa Michael Kabaziguruka versus Uganda ogwavaako ensala ya Supreme Court okugamba nti abasibe bagibwe mu kooti y'amagye. Omukulu oyo ye yawangula omusango ogwo baye omu ku bantu abaali bawaabye. Kati Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti amwesimbyeko
kati omukulu ono kye yasazeewo okubanga akola kyekyokubeera nga amudyekateeka n'amuyingiza mu kintu paka abasajja we baamuyingiza munda. Yagamba nti bino bya bufuzi bye bimusibya. Tebaamusibye nti lwakubanga paredi ya NUP wadde nti ye gye baamugambye. So bw'atyo deputy spokesperson w'ekibiina ki National Unity Platform bw'asambaze byonna. So kooti egenda kubanga etuula era wenjogerera bali mu kubanga bayingira kooti. Wendi mukolera story eno wabula ku video edako tugenda kubanga tukwongera details na byonna nga bigenda okuba nti bihappeninga wali mu kooti e Kawempe oba e Kanyanya bagita Kawempe Magistrates Court. Wabula kisuubirwa nti emisango egireseza Sauda Madaada ate gye emisango egireseza Alex Waiswa Mufumbiro. Sauda Madaada bamusanze ku border ya Uganda. Sajja ne bamugamba nti you have cases to answer. Let us go back. Katuddeyo e Kampala. So tulindiridde kulaba bigenda kuba nti bivaayo. In fact ndabyeko His Excellency Bobi Wine olumaze okukakasa nti musajja we Alex Waiswa Mufumbiro aleeteddwa. His Excellency Bobi Wine ataddewoko awo obubaka obubadde bunnyonnyola byonna nga bwe bitambula. Kansooke nkulage ku omukulu amanyiddwa nga Lop Joel Senyonyi nga nnyonnyola ku mbeera yonna, then nkutwale wa Bobi Wine ate tujja kusiibula tukuleetera ebiddako. Yes, we are at Kawempe Magistrates Court, located at Kanyanya. Our colleague Alex Waiswa Mufumbiro has been brought here after several days of taking him all over the place. We are yet to hear the charges that to prefer against him. We hear the cyber harassment, the squad, we are talking about unlawful drilling. Incidentally, that day he was not even within the vicinity of the said place. So there's a lot of confusion. I think they said, let's get this Waiswa here and look for something to charge him with. So we are waiting to see. Good enough, he is strong in good spirit because he knows he's innocent, he's committed no offense. We'll certainly go through this. That is none other than Omkulu, the leader of opposition, Joel Senyonyi. So, Bobi Wine oluvannyuma lw'okuba nti musajja we Alex Waiswa Mufumbiro ono nga yamyuka omwogezi w'ekibiina aleeteddwa, Bobi Wine akoze post ebadde efaananako bweti. Agambye nti Alex Waiswa Mufumbiro n'ateekako emoji ya omukono oguli strong, n'agamba nti strong Uganda shall be free. Namugamba nti Alex Waiswa Mufumbiro sigala ng'onywezezaamu muganda wange, sigala ng'ogumizaamu, Uganda ejja kubeera free mu maaso awo. Wabula ekirala ekitunuuliddwa abamu ne batandika okuba nga bakomentinga ku posti eno babadde bagamba nti ne Sauda Madaada aleeteddwa. Banaye naye mumupostingeko. Sauda Madaada naye aleeteddwa. Mumwogereko era muwanike eddoboozi ku lulwe olw'ensonga nti emisango egireesezza Alex Waiswa Mufumbiro ate ne Sauda Madaada bwe buufu bwe bumu. So temupostingako omu Alex Waiswa Mufumbiro ne Sauda Madaada mumupostinge. Kati ababadde bapostinga ebyo nga be battiimu Sauda Madaada olw'ensonga nti Sauda Madaada agenze okukwatibwa ng'alabika talima bulungi Kambugu n'aba NUP abamu olw'ensonga nti yasalawo okuvaayo n'agoyinga against amateeka g'ekibiina bwe yagamba nti agenda kwesimbawo ku bwa independent oba nti wakwesimbawo ku bwa namunigina mu mbeera emu oba endala mukwalo gwange. Kale so katulindirire okulaba ebiva mu kooti omulamuzi y'emisango gy'agenda okuba nti asomera bano. Obula Alex Waiswa Mufumbiro byonna bikubuulidde. So kisuubirwa nti bwe bibanga Alex Waiswa Mufumbiro byonna byakunnyonnyodde byebyo togenda kuba nti olaba kipya, wabula tujja kumanya oba baweebwa bail oba tebaweebwa. Honeybites balina package y'abaana abadda ku masomero. Bakola daddies, bakola cupcakes, bakola donuts, bakolera amawogola, ne bakolera at the same time pizza bobanga oyagala kugiryako size zonna. Bakola cakes eza buli mukolo ku 0709787508. Banafa ba Honeybites. Takala kutegeza ku banafa ba Alson Painters UG
basiizi ba langi ogwo gwo bagwekwata. Olina ekizimbe oli mu kukimaliriza ku kizimba kati kituuse ku feezi y'okuba nti kisiigibwa langi, leeta abantu abeesigika mukwano gwange bajja kuba nti bakikusiigira kalangi naawe osiime ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Kale mukateke kamujagala okutegeeza ku Agaliwo YouTube channel. Gwe guno omukutu oguli ku YouTube mukwano gwange gwe gwasala okukuleetera information nga bweri, tegugattamu yadde okutoolamu. Kyolina okukola kyakubeera nti osubscribinga atakikolanga kati ate likinga bw'oba wakikola, commentinga bw'oba omaze okulikinga, bw'omala sharinga bw'obanga byonna wabikola. Ne bano bafune ku information. Thank you. Webale.